cho Yesu mwemuli amanyi agogega nkuma bulicho agogega nkuma timbe chisa cho chimpitirideko gachirunji gachinengi chichakuleta kusikundo okutufirira okufate wangana wawayo tutukuzibwe era fete tutukuzibwa tambula ngasitya olw'omusaayi gwayika natukula dda ekigambo kyo Yesu mwemuli amanyi agogega nkuma bulikyo agogega nkuma tambula ngasitya olw'omusaayi gwayika natukula dda ekigambo kyo Yesu mwemuli amanyi agogega nkuma bulikyo agogega nkuma bulikyo agogega nkuma. Kama tukwebaza tukwagala nyera tukweyanza nnyo olw'okwagala kw'otulaze era kugenda okutulaga era mu buli kimu Mukama jangu obeere mu makkati gaffe jangu obeere wano jangu Mukama tukulabe tukukumire Mukama Katonda leetawo obuwonyi wonya bonna bonna abalina ebirwadde ayi Mukama tukweyanziza twebaza Mukama. Enensi n'ebigirimu bibye n'emisingi gy'ensi giri mu mikono gye enensi n'ebigirimu bibye n'emisingi gy'ensi giri mu mikono gye obwakabaka bwe tebukoma n'ababulimu tebasalwa banyumirwa muli okukamala kyova bawulira nga bayimba wakitiibwa 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 oyo Mukama Mukama wakitiibwa 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 oyo Mukama. Ensulo z'obulamu ziri mu linnya lye n'essanyu ly'abangi
banji tulisanga muye atulamusa chisa bwe tusaba natusonyiwa bwe tusobya tuli baana bebe yalokola kyokwagala okungi wachitiwa oyo mukama wa muwendo oyo mukama obwakabaka bwe tebukoma n'ababulimu tebasalwa banyumirwa muri okukamala kyoboba owulira atulamusa kisa bwe tusaba natusonyiwa bwe tusobya tuli baana bebe yalokola mu kwagala okungi obwakabaka bwe tebukoma n'ababulimu tetusalwa tunyumirwa muri okukamala kyoba otuwulira atulamusa kisa bwe tusaba natusonyiwa bwe tusobya tuli baana bebe yalokola mu kwagala okungi wachitiibwa oyo mukama mugambe wachitiibwa oyo mukama wa muwendo oyo mukama oli wa muwendo taata nga tugenda mu kwebaza bana taata omulungi ow'ekisa ekingi tukwebaza oli wa muwendo mukama oli wa kitiibwa taata tukwebaza mukama kitangayi mukama olw'omusaayi go taata omusaayi go ogwayika egologosa taata kitangayi mukama taata gwe gutuleese wano ku nkya y'olwaleero singa si musaayi gwa Yesu Kristo tetwandibadde wano gwe gwatuleeta gwe gwatusembeza kumpi ne mukama katonda waffe gwe gwatuleeta ne tuguyingiza ne gutuyingiza mu Yesu Kristo mukama taata weebale taata omulungi ow'ekisa ekingi weebale kabaka weebale taata osaanidde osinzibwe osaanidde ogulumizibwe mu linnya erya Yesu Kristo mukama waffe amiina. Abooluganda mukama yeebazibwe bannange leka twebaze ekwaya yaffe n'abeebivuga tubakubireko mu ngalo mwebale nnyo mwebalire ddala nga tugenda okwebaza olw'obulamu bwaffe. Njagala tugende mu kyawandiikibwa. Ekyawandiikibwa kino kiri mu Befeso ekitabo ekyokubiri Abefeso 2:12-13 nga tugenda okumwebaza. Olunyiri olugamba nti mu biro biri twali wala ne Yesu Kristo. Twali wala ne Yesu Kristo nga n'okutuboola baali baatuboola mu kika eky'Abayisirayiri. Era nga ne ziri endagaano Katonda ze yali asuubiza abaana be mwatu tetwalimu. Olunyiri olugambye n'essuubi twali tetulirina. Essuubi teryaliwo ate era nga ne Katonda twali tetumulina. Naye olunyiri olw'13 lugamba lutya nti twasembezebwa kumpi ne Kristo olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Olw'omusaayi gwa Yesu Kristo gwayiika y'ensonga lwaki tuli wano ku nkya y'olwaleero. Kale nga tugenda okwebaza
olw'obulamu bwaffe. Leka tusooke twebaze Katonda eyatuwa omwana we Yesu Kristo, omusaayi ne guyiika. Ffenna nga bwe tukuŋŋaanye, leka tuyimuse amaloboozi gaffe twebaze Katonda olw'omusaayi guno ogwatusembeza ffe abataali mu kika ky'Abayisirayiri, naffe ne tufuuka bamu mu ekyo ekika. Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi, tukwebaza olw'omusaayi gwa Yesu Kristo. Tukwebaza Kabaka Taata, kubanga Bayibuli egamba mu Revelation 5:9 nti n'ogwo omusaayi gwa Yesu Kristo gwatugulayo mu bika, gwatugulayo mu nnimi, gwatugulayo ne mu bantu baffe, ne gutuleeta eri Katonda. Mukama Taata weebale, tukwebaza olw'omusaayi ogwo, era mbasaba mwebaze Katonda olw'obulamu bwammwe, olw'abaana bammwe, olw'emisomo gyabwe, olw'emirimu gyammwe. Mwebaze n'olwa kyaki yaffe GFM n'emirimu Omwoyo Omutukuvu gyakoze mu kifo kino. Mwebaze wadde nga owulira oli mugonvugonvu, wadde owulira nga oli mulwadde, naye weebaze Mukama ku nkya y'olwaleero, kubanga mu kumwebaza era tufuna okusumululwa. Mukama Taata, tukwebaza omulungi, tukwebaza olw'amaka gaffe, tukwebaza olw'abaana baffe, tukwebaza olw'emisomo gyabwe, tukwebaza olwa GFM, kubanga Taata gwe yatandika omulimu omulungi Mukama era ogenda gumaliriza Taata. Mukama Taata, tukwebaza ne be waleeta abapya eri mu GFM Taata Kitangayi Mukama. Taata omulungi weebale Taata, tukusinza, tukugulumiza, tukutendereza Mukama Taata Kitangayi Mukama. Weebale Taata Kitangayi Mukama n'essanyu ly'otuwadde. Weebale Mukama Taata Kitangayi Mukama n'olw'essuubi lye watuwa Taata. Tange tukwebaza omulungi ow'ekisa ekingi. Osaanidde osinzibwe, osaanidde ogulumizibwe, Kabaka w'abakabaka, mu linnya erya Yesu Kristo. Kaakati ekirala ekiddako tugenda okusabira Uganda yaffe, nga ku Lwokusatu Pulezidenti waffe agenda kulayira. Naye mbasaba ffenna tuyimuse amaloboozi, tusabire eggwanga, tusabire n'olwo olunaku waleme kubeerawo kacyankalano konna, ebintu byonna bitambule bulungi, wabeerewo emirembe, kubanga ekibala ekimu ekya Yesu Kristo gy'emirembe. Kale leka tusabe nti kwolwo olunaku ne wiiki yonna omulungi ow'ekisa ekingi wabeerewo emirembe, n'olwo olunaku lutambule bulungi. Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi, tukwebaza Kabaka Taata, tukuyita tukukowola Mukama Taata nga tuteekayo olwo olunaku olwokusatu. Kabaka Taata Kitangayi Mukama ng'omaze okuteekateeka atukulira, kubanga Bayibuli egamba nti obukulembeze buva gy'oli Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi. Taata omukulembeze ng'agenda kulayira mu wiiki eno Taata, olunaku olwo tuluwayo gy'oli Taata, lutambule bulungi, lujjulemu emirembe Mukama Taata Kitangayi Mukama. Kabaka Taata waleme okubeerawo obujjagalalo bwonna, waleme okubeerawo enkayana zonna, waleme okubeerawo obutategeeragana Kabaka Taata Kitangayi Mukama. Ayi Mukama kawabeerewo emirembe Kabaka Taata, Omwoyo Omutukuvu gwe eyamaamira ensi ng'otandika Taata Kitangayi Mukama, omaamire olunaku olwo Kabaka Taata, olumaamize n'emirembe mu linnya erya Yesu Kristo. Taata waffe omulungi Mukama weebale Kabaka Taata, nga tugenda okumaliriza okusaba. Abalumi 8:32 Katonda yali abuuza nti bwe mba nasobola okubawa omwana wange n'abafiirira, ate nze n'omwana siibawe byonna, kale ngenda kubasaba muze n'ebyetaago. Naye olunyi bwe lutyo bwe lugambye Katonda bw'atyo bw'ayogedde nti bwe mba nabawa omwana, ate nze n'omwana wange siibawe byonna. Kale mbasaba mweyimuse emitima gyammwe, abalwadde, byonna ebyetaago byammwe mubiyimuseeyo eri Mukama, kubanga ayogedde nti ajja kubawa byonna. Ate abibawa mu kukkiriza, era Bayibuli etugamba nti singa tusaba nga tulina okukkiriza, byonna tukola tutya? Tubifuna. Kale mbasaba tusabe muweeyo ebyetaago byammwe byonna, naye nga mubiwaayo n'okukkiriza. Mukama omulungi ow'ekisa ekingi Taata weebale, tukwebaza Mukama Taata Kitangayi Mukama, tuwaayo ayi Mukama Kitangayi Mukama, tuwaayo kyaki yaffe GFM Kabaka Taata, ekkanisa njiwaayo Kabaka Taata. Ayi Mukama Kitangayi Mukama, okimanyi nti twali tutandika okuzimba Kabaka Taata, omulungi ow'ekisa ekingi otema watali kkubo Kabaka Taata Kitangayi Mukama, kubanga Bayibuli egamba nti abazimba bazimbira bwereere. Taata omulungi ow'ekisa ekingi, ekkanisa yaffe Kabaka Taata Kitangayi Mukama, Taata leeta ensimbi Kabaka Taata, ekkanisa yaffe egende mu maaso n'okuzimbibwa, n'amabanja gasasulibwe Mukama, ate era n'okukula Taata Kitangayi Mukama egule Kabaka Taata omulungi ow'ekisa ekingi. Taata era nganze nsabira ayi Taata abalokoka be twabulira enjiri Kabaka Taata, oyongere okubanyweza mu bulokozi Mukama Taata Kitangayi Mukama, omulabe sitaani aleme okukwakulako n'omu, mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Taata weebale Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi, osaanidde osinzibwe otenderezebwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.
nga bwe njogedde essaala zonna tuzisabenga mu kukkiriza. Yesu bwe yali agenda okuzuukiza Laazaalo yabuuza nti naye okkiriza nti Laazaalo anaazuukira? Kwegamba okukkiriza kwe tuba nga tukulembeza mu kusaba. Haleluya. Kale kaakati njagala kambasabe mutuuleko. Bannange era mbaaniriza omulundi omulala, mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okusinza ku nkya y'olwaleero. Mwenna mwebale kujja. Mukama mwebaza olw'obulamu bwammwe. Njagala okwaniriza abazze abatwegatte abazze okusinza naffe omulundi ogusooka, mutuubireko mu ngalo. Bannange Justin weebale nnyo weebale ddala kujja. Era njagala kwaniriza tubadde nga tubuulira enjiri okuva mwezi ogwokusatu. Abazze abaliwo olwaleero mutuubireko mu ngalo. Abalokoka nga tubuulidde enjiri mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli basanyufu nti mwawulira enjiri ne mulokoka ate ne mutwegattako. Ekyo kya muwendo. Era nsaba be twabuulira enjiri njagala kuyita Prosi tojjangako wano ku kituuti. Ne Justin waliwo abalala abazze abatajjangako wano nga gwe mulundi gwabwe okusooka okujja okusaba naffe abalokoka. Bannange mujje, mbayita mujje omusumba waffe abasabire essaala n'abanyweza mu bulokozi. Mujje mangu mangu. Peter tusanyisa okulaba, Justin tusanyisa okulaba, Prosi webale kujja. Omusumba jangu osabireko, jangu basabire. Mujoni waggulu, mujoni tumutya. Kino kifo kitukuvu. Tusanyisa okulaba. Ono muganda wange yalokose jjo nako lwajjo. Tusanyisa okulaba. Twakushemerera munonga. Bannange abooluganda, Mukama si mulungi. Bano bonna abooluganda batwegasseeko okubeera nti ne bakkiriza Yesu ng'omulokozi waabwe. Twagala okubaaniriza. Bannyabo ne bassebo, mwebale nnyo okulokoka. Teriyo kirabo kisinga bulokozi. Teriyo ssaawa nnungi oba ngatto oba piyano. Naye obulokozi bwe businga mu byonna. Twagala okubazaamu amaanyi. Mwasalawo bulungi. Kirimu omuntu agenda okugula ennyama nalonda ennyama nga nnungi. Mukama yeebazibwe. Naye mwalonda buki? Bulungi. Twagala mugume mu Yesu. Wabeerawo oluusi okugezesebwa naye tugume kubanga tumanyi Mukama ajja tuwanguza. Mukama ajja kukola ki? Ajja tuwanguza. Tugenda kubasabira kaakati. Weewaawo ate nekiyatubaaniriza nate mu kanisa ya GFM. Wano wewaka, wano wewammwe. Weerawo bateteganya mbu ate kiyolagawa abagambi waffe yeeri. Abasumba baffe gye bali. Wane waka. Mujje tuweereze tumukwaya biki byonna byonna ebyo. Kale muyimuke tuyimuse emikono gyaffe. Emabega eyo beeriyo kaki abantu bakite batuule emabega eyo. Tufune otulanko Michael. Tuyimuse emikono gyaffe tusabire abooluganda bano tubasse mu Kristo Yesu. Ayi Katonda omulungi tukwebaza olw'obooluganda bano bonna abalokose. Mukama buli kinoomu omumanyi erinnya. Omanyi Peter, omanyi Justin, omanyi abalala bonna Mukama. Mukama tubateeka mikono gyo. Abooluganda bano bongere okumanya. Banywerere mu Yesu Kristo Mukama. Obasibe n'omusaayi gwa Yesu n'ekigambo kyo n'okwagala kwo n'obulungi bwo n'obugagga bwayi Mukama. Babeere nga tebajula ayi Kabaka. Obalabirira ayi Mukama. Obawa emmere ey'okulya. Obawa amazzi ag'okunywa. Obawa okwebaka Mukama. Ate bakuweereze kubanga balina ebirabo eby'amaanyi. Abamu kuba bayimbi, bawandiisi, bakuba nnanga n'ebirala. Mukama bakozese Yesu. Mubisabira ayi Mukama. Banyweza ayi Mukama mu kugezesebwa kwonna kwonna. Babeere nga abakazi n'abasajja ab'amaanyi ennyo Yesu. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Mukama abakuume. Mwetulire bulungi wansi, mweyagale, mwegazanye. Ffe entebe ennungi otule bulungi, weegazanye. Uncle Patience.
Abooluganda Mukama yeebazibwe. Bannange tugenze mu kiseera ekyokuwa obujulizi Bayibuli nga bwegamba mu kitabo ky'Okubikkulirwa 12:11 nti twamuwangula olw'omusaayi ogw'omwana gw'endiga n'obujulizi bwaffe. So ngenda kuyitayo babiri bwe bati batuwe obujulizi. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Mbadde awo n'enseka nga kino siyinza kutuula awo ne sijja kuweera bujulizi eri Katonda. Bw'okula oluusi okuddayo okusoma kuba kuzibu, naye neebaza Katonda nazzeeyo okusoma. Olunaku olusooka mu class nasoose n'entya nga mpulira sijja bisobola, but I thank God, nebaza Mukama yampadde courage. Era nsoma ne nsubmitinga testi zange, nsoma bwe ntikola test so mu kibiina supervisor yagambye John gwasinga. So nebaza Katonda watatulekulira, Mwoyo Omutukuvu abeera naffe, bw'omuyita abeera naawe. Nebaza Mukama olw'ekyo. Mukama yeebazibwe. Essanyu lirabika liri contagious lya Aunty Joan. Mukama mwebaza. Last week ku Lwokutaano, wiiki eri ewedde, twali mu overnight y'ewaka. Ngamba abaana zino essaawa katuzikozesa okusootinga engoye zammwe. Buli omu keesi ye n'engijjayo ne mugamba, Joel, you're giving out this one, you're giving to other children who don't have, to other people who don't have. Sorry. Jo munsaasire. Jo buli omu ne mugamba, kwata mu keesi yo ogenda kujjamu ekitakutuuka okigabe. Naye ne mbabuulira ensonga lwaki bagaba, lwaki bazijjamu ezo engoye. Bazijja mu keesi yaabwe baziwa abaana abatalina ne tezikyabatuuka. Naye bwe namala bakola bwe batyo ne mbagamba, mumanyi ensonga lwaki tuzijjeemu, tugenda ziwa abaana abo abatakola ki, abatalina. Naye bw'ogaba Mukama akuddizaawo mu 100 ku 100, agenda akuddiza akuwe many other, akuwe ebintu ebirala bingi nnyo birungi. Naye Mukama bannange wiiki nga tennaggalawo, tumaze okugaba ku Lwokutaano, tumaze buli omu musanyufu agabye. Abaana Mukama yabawa engoye ku Sande, abaana Mukama yabawa engatto ku Sande. Mannange ntya Katonda mannange, ntya Katonda. Katonda teyanswaza amaaso g'abaana bano, teyanswaza amaaso g'abaana bano. Nabagamba Mukama gwe muwadde munene, agenda bawa. You just keep on thanking. Mwebaze Katonda, agenda byasukuluma. Abooluganda ekitiibwa nkiddiza Yesu. Bannange ndooza muwulidde obujulizi, era nga bwe mbadde mbagambyeko nti bwe tusaba buli kimu mu kukkiriza. Kati nga ngenda okuyita omusumba otuliisa ekigambo, leka obujulizi bwange bugenda kutwala akadakiika katono. Ku Lwokuna bwe twagenda okukola follow-up, abantu abalala twababulira enjiri ne balokoka. Naye omuvubuka omu bamuyita Moses bw'amala okuvaawo n'addayo ku mulimu, yampeereza message nti bangobye ku mulimu. Ambuuziza Mukama wange nti mbadde nvaawa, bangobye ku mulimu, bampadde n'obusente bwe mbadde nina ne bangoba. Nawulira ennaku, naye wakati mu kuwulira ennaku n'ensaba Katonda, n'ensabira omwana ku ssimu, ne ngamba Katonda aggulewo ekkuba eddala, amuggulirewo emirimu emirala. Kati enkya bwe bwakya nga ku ssaawa 10 n'ensiramu ne mukubira essimu ne mugamba, Moses oli otya? Kati mbadde nkusaba nga bwe nsaba gwogende mu maaso ng'okola ki, ng'onoonya emirimu. Moses yaŋŋamba nti Madam Patience, nze ku makya bwe bukedde nenkwata obusente bambi bwali butono, yaŋŋamba emitwalo 5 ze bamuwa. Nakutte kubo ne ŋŋenda mu tawuni nengula apples nenzirayo wali ku mbuzi nentandika okukola. Bannange Mukama yansanyusa kubanga nawulira ennaku omwana nga
tumubulidde enjiri n'alokoka naye omulabe sitaani n'akola atya naye Saala Katonda gye nasaba mu kukkiriza Katonda n'annyanukula Katonda yamuwa omwoyo w'amagezi bayibuli nga bwegamba nti musabe amagezi n'akola ntya omwana n'atandika okukola nemubuuza nti waguzeyo meka nti 65 kati wenjogerera otunzeko meka nti nga 35 na Mukama yansanyusa kola olunaku era nkimanyi nti olunaku olwazibira ng'azimazeewo kale byebyo Mukama byatukolera nga tusabye nga tukkiriza mu kukkiriza njagala tuyite omusumba waffe musumba Sebuguzi atuyise mu kigambo ky'olwaleero mumukubireko mu ngalo ng'ajja. Yakusaba kasina bakupandika otuka Mukama kyampadde bakusinza oluganda batukulembera kabona ntuwa ekigambo kino mu kitabo kya Danyeri essuula 11 olunyiriri 32. Danyeri 11 olunyiriri 32. Mukama alumpadde nja kusaba oyimire ku magulu go tulusome wamu ffenna. Danyeri 11 olunyiriri 32 lugamba bwe luti lugamba nti n'abo abalikola obubi nga baleka endagaano alibakyamyakyamya n'okwegonza naye abantu abamanyi Katonda waabwe baliba b'amaanyi balikola ebyobuzira. Bayibuli egambye nti n'abamanyi Katonda waabwe baliba ki? Baliba b'amaanyi kimu ekyokubiri kiki? Balikola ebyobuzira. Mukama abadde agamba nti nayagala kutukozesa mu ngeri y'enjawulo mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Njagala oyimusa omukono gwo gwadde ogambye Mukama njagala nange onkozese. Yimusa omukono gwa Mukama njagala nange onkozese. Ebyobuzira mbeera omusajja n'omukazi ow'amaanyi nga bompa amaanyi agava mu ggulu. Nkole ebyo abalabi bataakolanga. Nkole abazadde bange bataasobola kukola wadde bajjajja bange. Mukama ntaako omwoyo omutukuvu. Ayi Katonda wa Isirayiri, tukwebaza olunaku olwaleero nga tukuŋŋaanye wano okusinza mu yeekaalu eya GFM. Tukwebaza Mukama otuwa obulamu obulungi ate n'otuwa n'obulokozi. Era Mukama tuzze nga tuyaayaana nga tuyina enjala ey'omwoyo. Mukama tuwe ekigambo kyo. Era Mukama tubeere abakazi n'abasajja abazira mu nnaku zino ez'oluvannyuma. Mukama tuwe ekisa kyo. Tuwe Mukama obukuumi bwo. Mukama tuwe obugagga bwo. Mukama tufeeko obulamu bwaffe Yesu kubanga gwe lwazi lwaffe. Era Mukama gwe twasinza tumanyi nti oli mwesigwa. Tolitulekayo Mukama, tolituvaamu naye oli naffe ennaku zaffe zonna ez'obulamu bwaffe. Era Mukama nga tugula Bayibuli zaffe okuyiga ekigambo kya Katonda. Mukama tambula n'omwoyo omutukuvu otuseeko amafuta ag'enjawulo tuddeyo nga tuli banjawulo okuva lwe twazze wano. Mukama tukwebaza mu linnya lya Kitaffe
n'omwana n'omwoyo omutukuvu amiina. Mukama mukwireko mu ngalo. Amiina. Kanzijeko masiki yange ndi walako sijja kubanga mpandula malusuujo n'otuuka. Mukama yeebazibwe. Buuza akulinaanye nti mulokole Mukama yeebazibwe nnyo. Njagala kubuuzaako. Mugamba mulokole njagala kubuuzaako. Mugamba mulokole njagala kulaba ne ku Bayibuli yo. Mulokole Bayibuli ye eri ludda wa? Mulokole ddamu mubuuze mulokole Bayibuli ye eri ludda wa? Esther, hallelujah. Praise the Lord. Nga sinaba kubuulira njala kufuna eddakiika emu yokka. Oluwo Luganda ampadde amaanyi ag'enjawulo olunaku olwaleero ku makya gano. Twakedde si nnyo naye nga twakedde. Naye nsanze Oluganda ssebo atandise okuweereza asimula wano wonna we mutudde. Ate nga Oluganda ono yakajja mu kanisa. Ngamba yiine Mukama kati ffe tunakola tutya? Oluganda jangu tubuuzeeko. Anti Eva jangu. Brother Rosemary jangu tubuuzeeko. Nja kuba buli alwaki. Jangu tubuuzeeko Anti Rosemary. Tubuulireko amannya go, by'okola ne gy'obeera n'obujulizi ndyoke mbulya ekigambo kya Katonda. Ono nze ku makya wano nga yatandise okusimulira entebe ze mutuddeko ezo. Tezinyirira bannange? Tezinyirira? Yatandise dde okuweereza tayagala kulinda ebyo. Mukama yeebazibwe. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Amannya gange Rosemary Nankwaya nga nviira Komamboga. Mwebale kujja bannange. Kale ensonyi zimukutte. Mukama yeebazibwe. Kale kakati tukyali ku mulamwa gwaffe oba omugendo ogw'okukula mu bintu bya Katonda oba mu bintu eby'omwoyo. Nali njogera wiiki eyaggwa ne ŋŋamba nti nno omwana bw'aba azaaliddwa asaanye okukula. Bw'aba takuze aba ajja kkona. Era omwana oyo bw'aba takuze aba atiisa abazadde be. Lwaki omwana otayavula? Lwaki tatambula? Lwaki talya mmere ye n'ebiringa ebyo? Ka n'olwekyo bwe tumala okulokoka kitugwanidde okuba tukula mu bintu ebya Kristo Yesu. Tukula mu ki? Tukula mu kusaba, mu butuukirivu, mu kuwaayo, mu kwegayirira, mu kubeera abantu abatya Katonda. Ne tubeera abasaale mu bintu Mukama byayagala tukole. Lwaki? Kubanga bwe tumala okukula tusobola okuvaako ebibala ne tufuuka abantu b'omuwendo maaso ga Katonda. Era twasoma mu wiikendi eyaggwa ku Abakolinso ekisooka essula 12 olunyiri 12 paka ku 27 ne tugera ku nsonga endala gye tulina okuyitamu okukula. Nsonga yali kyeyo. Ensonga yali nti okubatizibwa mu mubiri gwa Kristo. Abooluganda, bwe tumala okulokoka nga Yesu azza emitima gyaffe tufuuka ekitundu ekimu ku mubiri gwa Kristo. Yesu Kristo ye mutwe, naye gwe nange tuba ebitundu ebisigadde. Abamu ku mmwe osanga gwe mukono ku mubiri gwa Kristo, omulala gwe bigere, omulala oli lukokola, omulala oli nsingo, omulala oli kintu kirala. Kati n'olwekyo tulina okumanya nti bwe tumala okukkiriza Yesu mu mutima gwaffe nga tulokose tufuuka ekimu ku kitundu eky'omubiri gwa Kristo Yesu. Twayogera ebigambo bingi wiiki eyaggwa ne tugamba nti nno omubiri gwonna bwe gubeera nga waliwo ekitundu ekikoseddwa n'ebirala byonna bikola ki? Bikosebwa. Ne tugamba nti nno bwebeerawo ekitundu ekimu nga si kyamaanyi kinafuya ebirala. Mukama yeebazibwe. Kakati gwe
oli kitundu ku mubiri gwa Kristo. Buuza akulinaanye, gwe oli kitundu ki? Oli bigere, oli nkokola, oli maviivi? Mubuuza akulinaanye, mubuuza oli kitundu ki? Kubanga kiba kikulu n'omanya. Mukama yeebazibwe. Bwe tumala okumanya kiba kituyamba okudda mu ekyo Mukama kyatuyitidde okukola. Kankyogere bwe nti, oyinza okuba nga otudde wano nga Mukama akutte okubeera omuyimbi, oba omwegayirizi, oba omukebezi, oba omukubi w'ennanga, oba okubeera omudinkoni, oba omusumba, oba omubuulizi w'enjiri n'ebiringa ebyo. Kati kigwanidde okumanya gwe ki Mukama kyakuyita okubeera. Ekyo Mukama kyakuyita okubeera ky'olina okubeera ddala nga mubiri gwa Kristo bwe guyina okutambula. Kino kankimalirize bwe nti, senga tokola mulimu gwo mu kkanisa, ffenna ekkanisa tukosebwa. Okiwulidde ekyo? Senga tokola mulimu gwo ggwe, senga katutabadde ku sound system eno olwaleero, bingi byandigenze nga tebituukanye bulungi. Oba singa Rosemary yategese entebe zaffe zino nga ziddugala, wandigamba entebe zino zibadde zitya, naye Oluganda yazikoze eki? Yazirongoosezza. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Kati olwaleero tugenda okujja kusoma eddala okubatizibwa mu mazzi amangi. Nagamba wiiki eyaggwa nti okubatizibwa kwa mirundi ena. Okusooka kwe kubatizibwa mu mubiri gwa Kristo kutwalibwa wiiki eyaggwa. Okuddako kwe kubatizibwa mu mazzi amangi ge tugenda okwerako nako olwaleero. Ku Sande nejja tujja kwera kubatizibwa Mwoyo Mutukuvu ne mu kwogera mu nnimi. Naye osaba tafuna akabanga akalala twogera kubatizibwa mu kubonaabona kwa Kristo Yesu. Eyo nayo nkusonga nkulu nnyo ojja kugiraba Mukama nga atuwadde akabanga ako. Nja kusaba obikule Bayibuli yo mu kitabo kya Matayo. Ekitabo kya Matayo essuula eyokusatu olunyiriri olusooka okutuuka ku 17. Abaluganda mutuuseeyo? Kizzaamu amaanyi mpulira nga empapula zitambula. Wenjagala awo njala okuzuulira nga zitambula. Bw'oba tunaba kufuna Bayibuli weeweeyo emitwalo 2-3 ogule Bayibuli. Nabagamba tugeza okufuna Bayibuli n'ezikyatulemye naye tumanyi Mukama mwesigwa, naye nga tunaba kuzifuna naawe lwana. Tutuuseeyo abooluganda? Kale Bayibuli egamba bweti, Matayo essula 3 olunyiriri olusooka paka ku 17. Njagala twegendereze nnyo nga tusoma ebyawandiikibwa bino nga tulaba okubatizibwa mu mazzi amangi. Era nja kwa olunaku olwaleero okubatizibwa kw'okumansulako amazzi n'okubatizibwa kw'okunnyikibwa okwenyigerako olunaku olwaleero. Ninjalo obikkule Matayo 3 nga butugambye tusomerwamu ffenna. Bayibuli egamba bweti, mu nnaku ezo Yokaana Omubatiza n'ajja ng'abuulira mu ddungu ery'e Buyudaaya ng'agamba nti mwenenye kubanga obwakabaka bw'omu ggulu bunaatera okutuuka. Kubanga oyo nnabbi Isaaya bweyogerako ng'agamba nti eddoboozi ly'oyo ayogerera waggulu mu ddungu nti mulongoose oluguudo lwa Mukama, muluŋŋamye amakubo ge. Naye Yokaana oyo yayambalanga engoye ez'ebyoya by'eŋŋamira nga yeesiba olukoba olw'eddiba mu kiwato, n'emmere ye yali nzige n'embuusi n'omubisi gw'enjuki ez'omu nsiko. Awo ne bava e Yerusaalemi ne mu Buyudaaya wonna n'ensi yonna erinaananye Yoludaani, ne bajja gy'ali n'ababatiza mu mugga Yoludaani. Mugga ki? Yoludaani. Mu Yerusaalemi. Njagala okwebaza Mukama nti Mukama yatuwa ekisa n'omusulumantone twagendako mu mugga guno era naddamu ne mbatizibwa. Bwe namala okubatizibwa ne baŋŋamba oli musumba kana olina okubatiza abalala, ne mbatiza abaava Zimbabwe. Mukama yeebazibwe. Omugga guno gye guli Yesu gwe yabatirizibwamu era Mukama tukimwebaliza ekyo.
bayibuli egamba bweti Ojira 6 n'ababatiza mu mugga Yoludaani nga baatula ebibi byabwe, naye bwe yalaba abafalisaayo abangi n'abasadukaayo abangi nga bajjira okubatiza kwe, n'abagamba nti, mmwe abaana b'emisota, ani eyabalabula okudduka obusungu obugenda okujja? Mubale ebibala ebisaanidde okwenenya. Temulowooza kwogera mu mitima nti tulina Ibulayimu ye jjajja waffe, kubanga mbagamba nti Katonda ayinza mu mayinja gano okugafuuliramu Ibulayimu abaana. Naye kaakano embazzi eteekeddwa ku kikolo ky'emiti. Buli muti ogutabala bibala birungi gunaatemebwa, gunaasuulibwa mu muliro. Nze mbabatiza n'amazzi olw'okwenenya, naye oyo ajja ennyumba wange ye ansinga amaanyi, sisaanira na kukwata ngatto ze. Awo alibabatiza n'Omwoyo Omutukuvu n'omuliro. Mukama yeebazibwe. Wetujja okuyiga awo wiiki ejja okubatizibwa neki? N'omuliro. Ne tugende mu maaso njala tulabe ensonga eno. Lunyiri 12 lugamba bwe luti, olugali lwe luli mu mukono gwe, naye alirongoosa nnyo egguliro lye. Alikuŋŋaanyiza eŋŋaano mu ggwanika, naye ebisusunku alibyokya n'omuliro ogutazikira. Kati 13 yeeno. Awo Yesu n'ava e Ggaliraaya n'atuuka ku Yoludaani eri Yokaana amubatize. Naye Yokaana yali ayagala kumugaana, n'agamba nti, nze neetaaga ggwe okumbatiza, naawe ojja gye ndi? Naye Yesu n'addamu n'amugamba nti, kkiriza kaakano, kubanga kitugwanira bwe tutyo okutuukiriza obutuukirivu bwonna. N'alyoka amukkiriza. Awo Yesu bwe yamala okubatizibwa, amangu ago n'ava mu mazzi, laba eggulu ne limubikkukira, n'alaba Omwoyo gwa Katonda ng'akka ng'ejjiba ng'ajja ku ye. Laba eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti, oyo ye mwana wange gwe njagala, gwe nsanyukira ennyo. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Tulaba Yesu omwana wa Katonda nga ajja eri Yokaana okumubatiza mu mazzi amangi, si kumansulako. Naye ate kyewuunyisa nti Yokaana babuulira enjiri, Abayudaaya, Abasaddukaayo n'Abafalisaayo nabo ne bajja okukola ki? Okubabatiza. Abasajja bano Abasaddukaayo baali basajja bannaddiini, nga basajja baggumivu, nga bambala ebyambalo ebiwanvu okulaga nti no bo batuukirivu. Naye abamu ku bo ne bakkiriza enjiri ya Kristo, ne bakkiriza enjiri ya Yokaana omubatiza, era ne beewaayo okulokoka. Bwe bamala okulokoka ne bajja babatizibwe mu mazzi mu mugga Yoludaani. Omugga guli bannange munene ddala, twagulimu n'omuno omusumba, mugazi ddala muwanvu, era abantu abajjanga okubatizibwa mu mugga ogwo baali bamaze okusalawo nti bo baana ba Katonda, era olw'ekyo ne babatizibwa mu mazzi amangi. Abooluganda, okubatizibwa mu mazzi amangi ke kabonero akalaga okugonda kwaffe eri Katonda. Ate n'ekyokubiri kiraga nti nno ffe twewaddeyo eri Mukama nga ssaddaaka entukuvu mu maaso ge, era tweyawula ne tuva ku nsi eno, ne tuva ku mugendo ogw'okukola ebibi, ogw'okuvvoola erinnya lya Katonda, ne tubeera nga tuli batuukirivu maaso ga Katonda. Abooluganda, okunnyikibwa mu mazzi kwa njawulo nnyo n'okumansulibwako amazzi. Bameka ku ffe wano nga wali okyali mwana muto bakumansulira amazzi ne bagamba tukubatiza. Wanika omukono gwo nkulabeko. Nange bwentyo bwe nali. Naye tujja kukiraba nti nno okumansula amazzi si yali enteekateeka ya Katonda okuva olubereberye.
enteekateeka ya Mukama yali yakunnyikibwa mu mazzi amangi. Ekigambo okubatizibwa kitegeeza okunnyikibwa, era nga kiraga bw'ogenda wansi mu mazzi ago kwe kufa n'ebibi byo byonna byonna, n'omwenge gwo, n'obubbi, n'obukuusa, n'obwenzi, n'ofiira mu mazzi ago. Naye ate bw'oyimuka okuvaayo n'oyimuka n'obulamu obupya, ng'oli muntu mupya, ng'oli muntu mujja. Mukama mukubire mu ngalo. Njagala okubuuza ekibuuzo. Bwe kibeera nti nno okubatizibwa kwali kwa kunnyikibwa, kakati kuno okukumansula amazzi kwavaawa? Waliwo kyebuuzizaako? Kankubunyonyola olunaku olwaleero. Okusinziira ku byafaayo by'ekkanisa, ekkanisa y'Abaruumi oba ey'Abakatuliki mu mwaka 311, tuli mwaka ki kaakati? Tuli mwaka ki kaakati? 2000 meka? 21. Naye mwaka gwa 1311, Mukama yeebazibwe. Mu mwaka ogwo ekkanisa y'Abakatuliki Abaruumi beewaggula ne baba ku kyombo kya Katonda, ne basalawo okukola ebyabwe, ne bajja abantu okubatizibwa amazzi amangi oba okunnyikibwa, ne basalawo okubamamansirako mazzi okutuukiriza omukolo. Era mu byawandiikibwa teriiyo kyonna tujja kusanga mu Bayibuli muno we tulaba nti no ababatizibwa mu biseera ebyo bamansulibwangako mazzi. Kuno okumansulibwako amazzi kwa jjojjuuzi 1311. Mukama yeebazibwe. Eyo gye kwava. Era Bayibuli egamba bweti, brother, ebyafaayo bya kanisa bigamba bwe biti ti mu myaka 4 eby'ekkanisa, ekkanisa entuufu yayigganyizibwa nnyo kinene nnyo. Abaluumi bagiyiganyiza nnyo kinene nnyo. Kakati mu kuyiganyizibwa okwo, abakkiriza mu Yesu ne babeera nga nno tebakema kyamagezi ogenda ku mwalo oba ku nnyanja okubatizibwa. Lwaki? Kubanga bwe baakulabanga ng'oli wakufa. Kakati mu kwewonya byonna byonna ebyo ne basobola kulenga mpolampola eno muki mu bubba. Mukama yeebazibwe. Nga batya okukola ki? Okuyiganyizibwa. Era ekkanisa y'Abaruumi ey'Abakatuliki netandika n'ensomesa endala kwe kubatiza abaana abato. Abaana abato mu Bayibuli tebabatizibwanga kubanga abaana abato tebayinza kusalawo ku lwabwe. Tugenda kukiraba mu buziba mu bbanga lisiryawala nnyo. Naye Abaruumi be baatandika okubatiza n'amazzi okukasukako obukasusi. Naye kino kankigenda kyo bwe nti nno mu theology batutegeeza kasitore akaaliwo lwaki bava ku mazzi amangi okudda ku mazzi amatono. Kagamba bwe kati. Kagamba nti myaka mingi emabega waliwo kabaka eyabeeranga mu England mu Bungereza. Kabaka ono yali mulwadde nnyo. Naye kabaka n'alagira bamusomerenga ebyawandiikibwa buli lunaku. Ekyewuunyisa bali mu kitabo kya Matayo ne batuuka ku nnyiriri zino ze tusomye olunaku olwaleero. Kati bw'amala okutegeera nti nno Yesu yabatizibwa, engeri yali kabaka n'alagira nange mumbatize. N'omugamba ye naye ssebo Ssaabasajja, oli mulwadde. Ate n'ekyokubiri, ebiseera bya butiti bya bunnyogovu. Tetuyinza kutwala mu mbeera gy'olimu ne tukunyika mu mazzi kubanga ojja kufa. N'abagamba kale kyekisoboka. Batugamba ne bamugamba tujja kuleeta amazzi ng'akabonero tukubatize wano wennyini w'oli. Mukama yeebazibwe. Bwe batugamba. Naye ng'ate ekyewuunyisa ekirala kye kino nti nno kabaka ono newankubadde nga yabatizibwa mu ngeri ng'eyo, ddala ddala yingira mu ggulu. Mukama yeebazibwe. Kaŋŋambe bwe nti
waliwo embeera ezimu nga zetugenda okulaba nti nno tejja kusobokanga muntu mutwala mu mazzi okumunyikamu. Katugambe nga abakadde, omukadde emyaka 9 otambula tena naye ogenda omunyika mu mazzi, oyinza okugezaako situganye naye tekiba kyangu nnyo, si bwe kiri? Oba omuntu nga mulwadde ali ku kitanda Mulago Namirembe oba wa amanya kunyika amazzi, tuyinza okukozesa akabonero akamangu okumansula, naye abeesobola gamba nze neesobola tulina kunnyikibwa mu mazzi amangi. Mu byawandiikibwa ebya Bayibuli okubatizibwa mu mazzi kwe kufa nga omwonoonyi, naye ate kwe kuzuukira nga ekitonde ekijja mu Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Kwe kufa n'ebibi byaffe, naye ate kwekola ki? Kwe kuzuukira mu Kristo Yesu nga ekitonde ekijja. Era okubatizibwa kwe kwenenya okwannamaddala ne tweggyako ebikadde byonna ne tufuuka abantu abapya mu Kristo Yesu nga omulokozi waffe. Kakati nyatugende mu buziba ku nsonga eno. Okubatizibwa mu Yesu, okubatizibwa mu mazzi kutandikira ddala ku Yesu kye yakola mu Matayo 1:13-15 gyokutandikira. Yesu yalaga ekyokulabirako mu kubatizibwa kw'amazzi amangi. Yesu teyali mwonoonyi, talina okwenenya. Yesu yali Katonda, Mukama yeebazibwe. Era Yesu yali mutukuvu, yali mwana wa Katonda, yali tayetaaga kwenenya n'okubatizibwa. Naye Yesu yakikola kibeere ekyokulabirako gwe nange tugoberera ekyo. Era Mukama ye bw'oliba otuuse mu ggulu alikubuuza lwaki tewabatizibwa, nti nze nali mulokole. Nagamba naye omwana wange yabatizibwa, naye wali omusingako? Oli muddamu ki Katonda wa Isirayiri? Toli bakyakuddamu. Kakitugwanidde gwe nange okulabira Yesu kye yakola ne tubatizibwa mu mazzi amangi. Era okubatizibwa kwa Yesu tukolamu ebintu bingi binyala tulabe olunaku olwaleero nabyo. Ekisookera ddala Bayibuli egamba bweti, Ennyiri 16 yagambye nti no awo Yesu bwe yamala okubatizibwa amangu ago n'ava mu mazzi. Owooluganda, oyinza okuva mu mazzi nga tugayingiddeemu? Oba osobola? Olina okuba nga ogalimu munda mwennyini bw'oti. Bayibuli egamba nalyoka ava mu ki? Ekitegeeza gaali mazzi mangi era gali mu mugga ogwa Yorodaani. Bayibuli egambye nti nno amangu ago n'ava mu mazzi, laba eggulu ne limubikkulirwa. Mukama yeebazibwe. Ebintu bino ebisatu nkakasa nti no bijja kukutuukako naawe bw'oba naaba ng'okkiriza okubatizibwa mu mazzi amangi. Bayibuli yeegamba nti Yesu eggulu lyemebikkulira ne liggulawo. Mukama yeebazibwe. Kati ki ekisinga ku ekyo eggulu ne liggulawo ku lulwo? Eri ekisinga ku ekyo? Eggulu bwe liggulawo oba ogenda kufuna okuganja, ofuna eddembe, ofuna okwagala, ofuna obuwanguzi, ofuna obutuukirivu obuva eri Katonda. Obeera wanjawulo nnyo okusinga ne ku bantu abalala. Lwaki? Eggulu lyaggulawo. Mukama yeebazibwe. Era nze nkakasa nti nno nga Mei 16 lunyolo okwerako nnyo nga tugenda mu maaso, Mukama agenda kugulawo eggulu. Lwaki? Tugenda kubatiza. Mukama yeebazibwe. Tugenda kubatiza mu mazzi amangi. Bayibuli egambye nti eggulu ne liggulawo. Naye ekyokubiri kye kino, n'alaba Omwoyo wa Katonda ng'akka ng'ejjiba n'ajja ku ye. Ekyokubiri bwe tubatizibwa, Mwoyo Mutukuvu akka wansi n'akka gye tuli, ne twogera mu nnimi, ne tusobola okukola ebintu ebitandisobose mu bulamu obulala bwonna. Mwoyo Mutukuvu atukkako tufuuka b'amazima. Eyali alimba oyogera mazima, eyali omubbi n'obeera mugabi, eyali omusezi n'obuulira enjiri. Mukama yeebazibwe.
lwaki mwe mutukuvu akoze ki atusseeko. Bintu bingi bye tusobola okukola nga tulina mwe mutukuvu ng'ali ku ffe, era kino nakyo kijja nga tumaze okukola ki okubatizibwa mu mazzi amangi. Bayibuli egamba bw'eti Lunyiri 17 lwe twasomye lugamba nti laba n'eddoboozi ne liyima mu ggulu nga ligamba nti oyo ye mwana wange gwe njagala gwe nsanyukira ennyo. Ani ayogera ebigambo bino? Katonda kitaffe yayogera ebigambo bino. Oyo mwana wange gwe nkola ki? Gwe nsanyukira ennyo. Owooluganda mbona obonyikiddwa Mukama ajja kwogera kyekimu. Era kaakano ggwe eyalokoka oli mwana wa Katonda, era mu ggwe Mukama akusanyukiramu nnyo. Gamba nti nnyo. Lwaki? Wakola ekisinga obukulu okumukkiriza n'afuuka omulokozi wo. Era kakati ggwe tokyalina musango gwalagawa guli ku Yesu ku musaalaba. Gw'oli mwana wa Katonda, wanaazibwa mu bibi, oli mumbejja, oli mulangira, oli wanjawulo, oli wa kitiibwa, olina okuganja, olina eddembe, olina obulokozi, ate ogenda mu ggulu. Byonna bibyo ku muntu omu. Mukama mukubireko mu ngalo nammwe mulimba. Byonna ebyo bibyo. Kiki tulaba abaana abooluganda nti okubatizibwa mu mazzi amangi kuggulawo ebintu ebyewuunyisa bingi. Kuggulawo enzigi. Okubatizibwa kukola ebyamagero. Ofuuka omuntu Mukama gwe yeeyagaliza n'ofuna okuganja n'eddembe mutima gwo. Yesu yabatizibwa ku lwaki? Atuukirize ki? Atuukirize ki? Obutuukirivu. Ekitegeeza nti no bwe tuba tumaze okulokoka nga twatudde Yesu ng'omulokozi waffe, wabeerawo akabaka bulamu, wabeerawo akabaka kyabanja. Obutungulu tebulimu mu nnyama eyo gy'osiika oba ennyaanya, ne mu bulamu akantuutu ako kaki? Kubatizibwa mu mazzi amangi. Kaŋŋambe bwe nti sigamba nti nno bw'oba tobatizibwa tugenda mu ggulu. Ojja kgenda mu ggulu. Tujjukira omusajja alina Yesu omubbi ku musaalaba. Mumujjukira omusajja yali omubbi, yeenenya ku musaalaba, Yesu namugamba tujja kubeera naawe olwanaku olwaleero. Yafuna obudde okubatizibwa? Nedda. Musangayo mu ggulu? Tujja musangayo. Naye waliwo akabaka bulamu. Luli nabagamba nti bw'oba olina embiziyo nga yalagikuba ejjiiko naye nga tewali butungulu na nnyaanya, ogirya naye si bwe kiri abooluganda. N'obulokozi bwe butyo bwe buli. Mukama yeebazibwe. N'obulokozi bwe butyo bwe buli. Yesu yabatizibwa okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Kukisomya bulungi nnyo mu Matayo essuula eyokusatu ennyiriri zonna ezo 17. Kaakano abooluganda, tuganyulwamu ki ekirala nga tunyikiddwa mu mazzi amangi? Kiki tufunamu? Ekisooka ke kabonero akalaga nti ffe tusazeewo okugondera kitaffe ali mu ggulu. Bayibuli yatulagira Matayo 28:19 mugende mubuulire enjiri naye nga mubabatiza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Kyekisooka ke kabonero akakalaga nti tukoze ki? Tugondedde Katonda. Ekyokubiri kwe kulangirira okw'olwatu awatali kuswala nti nze ndi mwana wa Katonda era nina ekika ekipya. Njala okuzzamu amanyi oluganda, oyinza okugamba nti no mu kika kyo bakugobayo teri akufaako baakwagala. Njagala okukwaniriza mu kika eky'abaana ba Katonda, kubanga gwe kakati oli mwana wa Katonda, oli mu kika ekyo ekyabakkiriza. Katonda wo ye kitaawo,
Yesu ye muganda wo omukulu. Mukama yeebazibwe. Gwa akulinaanya olwaleero muganda wo, nange ndi muganda wo. Newankubadde ng'ova mu ggwanga ddala, ekyo si kikulu. Ekikulu kati tulina Yesu atugatta ng'omuntu ki? Omu. Era mu famire ya Yesu tufuna ebintu bingi Mukama byagala okutuwa nga famire awamu. Gwe oli mwana wa Katonda. Ekyokusatu kye tufunamu mu kubatizibwa nti tuva mu kufa ne tudda mu bulamu. Nabagambye nti nno okubatizibwa tugenda mu mazzi wansi kubanga okufa, naye bwe tuvaamu ne tufuna obulamu ate obujja. Tuzuukira okuva mu bibi oba okuva mu kufa ne tufuuka abantu ab'enjawulo abatya Katonda. Abakolosaayo 2 ojja kuddayo kisome n'essuula 12 n'olunyiriri 14 ojja kuddayo okisome okyekkanye bulungi kiwandike wansi mu katabo ko kuba obudde butandise okutuddukako ku sipiri enjawulo. Ensonga endala ey'okuna nti ofuuka omuntu omujja maaso ga Katonda. Teri ayagala kikadde ng'alina ekipya. Bw'oba ofunye engatto nga mpya nga nnungi, ng'obadde n'ekiro ekikadde kyo kiyitamu n'amazzi kyasama bwe kiti, bw'ofuna empya ekikadde okikola otya? Okitereka? Omanyi eriyo abalala balina omuze gw'okutereka ebintu ebibi. N'otereka bino ebikebe, n'otereka kiri kisanduuko, n'otereka kiri ekisawosawo, ekiveeraveera. Bali wano banabo bazze mu kanisa nabo tebazze ndowooza. Tayagala kusuula wadde kantu kamu nekiba kiwotose kiri kitya tayagala kisuulayo. Mukama yeebazibwe. Naye ebiseera ebisinga obungi buli wofuna ekintu ekipya ekikadde ng'okasuka bweru, Mukama yeebazibwe. Kakati nno mu Yesu Kristo tufuuka ekitonde ekijja. Omuntu eyali omukadde, eyali omubbi, omulimba, omukoowu, obuwonvu na biki byonna ebyo, Mukama ng'akasuka eri. Mukama yagala kulaba gwe omuntu omupya mu Kristo Yesu. Mukama yeebazibwe. Okubatizibwa kulinganga empeta gye nina olunaku olwaleero. Ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi ogwa Julayi omwaka 2005. Lwenagamba Katalina, ne mugamba Katalina, ngenda kuwasa nawe ojja kunneewuunya. Era ne muwasa. Katutambudde myaka na myaka tutambula paka. Kali kabonero. Nali nkyogedde mu mutima gwange naye nga kira kinkakatako okubako n'akantu akalaga nti no ddala omukazi ono nja mutwala. Kati naffe otumala okulokoka mu Yesu, ebigambo ffe birungi n'okukkiriza nako kulungi, naye okubatizibwa ke kabonero akeebero akalaga nti nno oli mwana wa Katonda. N'otegeeza ensi n'ogamba nze kati nangiridde ndi wa Yesu. Era sitani n'omugamba n'emizimu n'ogigamba nze kakati nze temumbala sayidi yammwe ndi eno. Mukama yeebazibwe. Okubatizibwa mu mazzi kintu kikulu nnyo ddala ddala. Kino nekyo kankitangaazeemu. Abooluganda, okubatizibwa tekuleeta bulokozi. Okubatizibwa tekuleeta bulokozi. Bw'obanga tolokokanga n'obatizibwa ojja kukka mu mazzi ago ng'oli mwonoonyi, ng'oli mukalu. Si kyekyo? Naye ojja kuvaamu ng'oli mwonoonyi omuki? Omubisi. Naye ng'okyali ki? Mwonoonyi. Okubatizibwa tukuggyawo bibi. Naye ekijjawo ekibi kwe kwatula Yesu ng'omulokozi waffe. Bw'obanga oli mu lukuŋŋaana lwaffe olunaku olwali nga tolokokanga, tujja kuwa akaaganya nga tumaliriza oyatule Yesu olokoke. Okubatizibwa kwongerezebwako bwongerezebwa ku bintu ebirala eby'obuvunaanyizibwa tulina okukola. Naye nga okubatizibwa kikulu nga bwe tukimanyi bwe kirina okubeera. Ensonga esembayo yeeno kye tufuna mu kubatizibwa, ofuna obulamu obw'emikisa. Lwaki? Ogonze. Ogonde amateeka ga Katonda. Okkakkanya omutima gwo n'ogamba nze kakati Mukama ndi wuwo, siri wa mulala. Isaaya 1:19 egamba bw'eti, ti senga onoobanga weewaddeyo n'ogonda ojja kulya ebirungi ebiri
mu nsi. Bwe tugonda tufuna emikisa. Bwe tukakamya emitima ne tubeera nga tuli bajeemu bikolimo. Naye buli otukama nti Mukama nze ŋŋonze, mikisa nga giyiika waawo. Mukama yeebazibwe. Njala okusoma ekigambo kino mu ekyamateeka 28 essuula esooka n'eyokubiri ku nsonga eno ey'okgonda. Babuli egamba nti no awo olunaatuukanga bw'onoonyiikiranga okuwulya eddoboozi lya Mukama Katonda wo, okukwata ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero, okubikolanga, Mukama Katonda wo anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi. Olwokubiri lugamba bwe luti, naye emikisa gino gyonna ginaakujjiranga, ginaakutuukangako bw'onoowuliranga eddoboozi lya Mukama Katonda wo. Mukama yeebazibwe. Mukama agambye atya? Bw'onoogonderanga ekigambo kya Katonda n'ebiragiro bye, emikisa gino gyonna gijja kujjirangako ennaku zo ez'obulamu bwo bwonna. Ani atayagala mikisa wano bannange? Tiyazze mu kkanisa atayagala mikisa. Ffenna twagala emikisa. Kyewuunyisa nti ne gavumenti eyagala abantu abagondera amateeka, si bwe kiri? Bubeera omujje mu gavumenti ekola etya? Nga bakubaka paka menyuwa amateeka. Naye bwe tugonda tuba tuze balungi. Mu ngeri y'emu ne Mukama ayagala abantu abamugondera era abawa emikisa olw'okgonda okwo. Abooluganda, njagala mumpulirize bulungi ku nsonga eneddako. Tubatizibwa tutya? Ekirungi mu Matayo twalabye engeri yetusobola okubatizibwamu kunnyikibwa mu mazzi amangi. Era mu kubatizibwa mu mazzi amangi yembatiza esanyusa Katonda. Tulabye Yesu bwe yamala okubatizibwa Mukama n'asanyuka nnyo n'aggulawo n'eggulu. Mukama yeebazibwe. Era mu kubatizibwa kuno kyeka Mukama naye abibeeramu. Lwaki? Kubanga bitukuvu, bimuweesa ekitiibwa. Mu Bayibuli mu bikola by'abatume 8:36 na 39 tulaba omusajja ono, mu luzungu bayita eunuch, mu Luganda munnyambeko. Omusajja ono omulaawe. Omusajja ono bwe yawulira enjiri 38 n'agamba, n'abuuza Firipo, kye kiŋŋaana eky'endoberera okubatizibwa mu mazzi amangi? Bwe yagalaba, Bayibuli egamba n'ayimiriza ekigaali kyabwe, ne bakkirira wansi ne bamubatiza. Bino bagamba nti nakyusa engoye endala teyakina yakirinda, yayagala kubatizibwawo kiseera kyennyini ekyo. Nzijukira olunaku lumu nga kyali mu Watoto Church, omwami omu yajja nga yalusanga tubatiza, yali mu suuti ye nga nnungi. N'agamba bulijjo njala kubatizibwa, sibatizibwanga, mumbatize kati. Mugamba ssebo olina okuba n'engoye endala. Nagamba ebyo tebinkwatako kati. Ne tumunyika mu mazzi n'essuuti ye ng'eyange, suuti yange ennungi naye bwe yali. Mukama yeebazibwe. Kakati okubatizibwa kwa kunnyikibwa mu mazzi. Era Pawulo bw'awandiikira Abaluumi, rather abooluganda yababuuza, mwabatizibwa mu mazzi amangi? Ne bagamba ko ye kakati mulina okubatizibwa mwenna wamu. Bayibuli egenda negamba era mu bikola by'abatume 2:41 nti ababakkiriza enjiri baabatizibwa. Ekitegeeza bwe tumala okukkiriza Yesu, ekiddako kukola ki? Kubatizibwa. Era obwakabaka bwa Katonda bulinze abantu okubatizibwa mu mazzi amangi. Ensonga endala njala okuddako yeeno ey'abaana. Abaana oba ogwa abaana guguli gutya? Ku byawandiikibwa, abaana nga tebanaba kutuuka myaka egy'okweyatulira oba okweyogerera tebakkirizibwa kubatizibwa mu mazzi mangi. Byonna kiraba mu byawandiikibwa. Nga tulaba ku ekyokulabirako
omwana Samwiri yali kabona w'amaanyi mukulu, naye yaliko naye nga omwana omuto. Buuza neighbor, okyajjukira ng'okyali bebi? Neighbor mubuuza, okyajjukira ennaku ezo? Toyinza kujjukira. Teri n'omwana okuffe ate aliko omwana muto. Justin, si kyekyo? Ffena twaliko abaana abato ne tukula. Kakati Samwiri ekisooka, essuula esooka n'ennyiriri 24 eyogera kaati maama we n'akwata eccupa n'ekyokuwaayo n'atwala omwana ono Samwiri okumuwongayo eri Katonda. Samwiri teyabatizibwa. Samwiri yaweebwayo eri Katonda. Samwiri nadda eri Katonda ng'ali mwana muto, naye bwe yamala okukula n'alyoka abatizibwa. Ekyokubiri ye Yesu. Tulabye Yesu ng'abatizibwa mu Yokaana 3. Awo Yokaana Yesu yali amaze okukula nga omuntu omukulu. Naye mu Luka essuula 2 ennyiriri 22 paka 40 Yesu yali mwana muto. Yesu yatwalibwa mu yeekaalu n'awongebwayo eri Katonda nga mwana muto. Bwe yamala okukula n'alyoka abatizibwa. Simanyi oba kibanna kitegerekese bulungi. Yesu ng'akyali mwana muto yaweebwayo eri Katonda. Bwe yamala okukula n'akola ki? N'alyoka abatizibwa. Mu ngeri y'emu ffe wano mu kkanisa GFM tujja kubatiza abaana abato, naye abaana abato tugenda kubawongayo eri Katonda. Bw'obanga oli muzadde njala ompulirize bulungi, tuwaddeyo olunaku olwa Juni nga 6 okuwongayo abaana baffe. Bw'obanga olina omwana yenna akka wansi w'emyaka 9, omwana muwandiise tumuwongeyo eri Katonda. Bw'abali bakuze tulibabatiza mu mazzi amangi. Nja kusaba obuuze neighbor wakulinaanye, owange olinayo abaana abakka wansi w'emyaka 9 botabangayo eri maaso ga Katonda? Neighbor mubuuze. Neighbor bagambye nti nno mbayina, teeka omukono waggulu. Mubaweeyo, tekikwasa nsonyi. Neighbor agambye alina abaana tabawongayo eri Katonda. Kakati Anti Dorcas, Anti Troche muli luddawa, muyise kafomu kafaako katambule. Ng'ennaku z'omwezi 6 Juni tugenda kuwaayo abaana baffe bonna abato abatawengebwayo eri Katonda. Kyekituwanidde okukola, tubaweeyo eri Mukama nga ssaddaaka, bakulire Mukama bamutyenga era bamuweerezenga. Bwe bali bamaze okukula tuleke tubannyike mazzi amangi. Kitegerekese ky'abooluganda? Kakati mu Luka 18 essuula 15 paka 16 Bayibuli egamba nti abantu baaleetanga abaana bangi eri Yesu abaseeko emikono gye. Essuula ngambye 18 Luka ennyiriri 15 ne 16. Abantu baaleetanga abaana ewa Yesu, si kubabatiza naye okubassaako emikono, okubawa emikisa. Kyetugenda okukola ekyo nga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogwa Juni. Abaana mubawandiise kaakati, mubaweeyo tubazze eri Katonda nga ne Yesu bamukola mu yeekaalu. Tukole bwe tutyo. Era bw'obanga oli muzadde ng'onomulala muzadde gw'omanyi abaana tebabawongangayo, abaana mubaleete tubawonge. Mubawandiise fomu etambula, olupapula lutambula mu makati gaffe, abaana tubaweeyo eri Katonda. Kati kazeyo ku mulamwa gwaffe.
okubatizibwa. Tubatizibwa ddi? Tubatizibwa nga tumaze okukkiriza Yesu ng'omulokozi waffe. Buuza kulinaanye, walokoka? Mubuuze, walokoka w'Oluganda? Ddamu omubuuzo gwokubiri, walokoka? Bw'agamba nti ye, agambye ye, ddamu omubuuzo, wabatizibwa mu mazzi amangi? Bw'agamba nti nedda, nja kukisa omukono oteke waggulu. Kati bannange abakebezi munnyambeko, Antidokasi munnyambeko, Antipekyo munnyambeko, Antipekisi munnyambeko, abantu abo tuwandika okubawandiisa. Abooluganda, tuteeseteese Sande ejja kubeera 16 Meeyi 16 okubatiza buli w'Oluganda yakkiriza Yesu ng'omulokozi we mu mazzi amangi. Mukiwulidde bulungi? Nga tumaze saaviisi ey'okubiri, tujja kuva wano tugende ku Makula Apartments ziri wano bw'obanga ova Kensington n'oyongera mu maaso nokka mu kiko katono mpolampola awo waliwo ng'ovaayo bwoti waggulu waliwo apartments ennungi za mukwano gwaffe wa Luganda mu Kristo bamuyita Mwami Sylvester mu biro. Balinako swimming pool yagitwadde ya bwereere. Batugambye mujje mubatize abantu. Okubatiza teweetaaga ssente. Sagala mwekwase mu ssente, sirina ssente kuza kubatizibwa, teweekwasa, teweetaaga ssente zonna. Kiki olina okukola? Kyolina okukola bintu byangu nnyo. Ekisooka, kakasa nti walokoka. Kakasa nti wakola ki? Walokoka. Kyekisookera ddala. Musonyiwe katono nnyo. Ekyokubiri, weewandiise. Tulina okumanya nti noowandiisisa bulungi amannya go mu bulamu bw'okufu bwago. Lwaki? Tujja kuwa certificate nayo ya bwereere. Era musoma tunayo nabikolako nnyo, ali busy abikolerako ddala. Kati bwe twamanya amakyamu tujja kuwandika bintu bikyamu ku certificate yo. Tuyamba wandiike bulungi tusobole okukola certificate nga nnungi. Ate jja kuba nga nnungi, ono omusajja akola akantu nga kanyirira neat. Mukama yeebazibwe. Kati n'abalala abaabatizibwa nga wannyikibwa nga tulina certificate, naawe oyinza okuddamu n'obatizibwa tekiri mu sitaani n'ofuna certificate ennungi. Tomanya, oyinza ogyetaga mu maaso eyo, ogenda kufumbirwa, ogenda kukola kino nekibakubanya tule certificate eri luddawa ng'amatama ntengo. Ddemu jjangu okikole tuwola omukisa guno Mukama agutuwadde. Mbagambe ekisooka ki? Kakasa nti wabakola ki? Walokoka. Ekyokubiri kola ki? Weewandiise. Mukama yeebazibwe. Kyekiddako ekirala, twagala okubeera nti nno oyina engoye za mirundi 2. Engoye z'okubeeramu ng'ogenda okubatizibwa n'engoye endala zijja okukyusizaamu kubanga zijja kutoba. Nkiwulidde bulungi? Zijja kukola ki? Kuba tugenda kunnyika bulungi mu mazzi. Nja kukola demonstration shortly one. Nja kukiraba. Zijja kutoba bulungi nnyo. Kakati olina okuba n'engoye za mirundi emeka? Banne mumpuliriza? Kakati ekyokusatu bw'oba ogize n'engoye zo, tekamu n'akazigo kubanga oluusi amazzi gasiiwuusa. Jangu n'akazigo ka vaseline akatonotono bw'omala nga wekuba kaddikini nga aye nekyalo oli mugole wa Katonda. Lwaki nedda? Lwaki ki? Nedda. Bw'omala okubatizibwa kyusa engoye zo. Tujja kuba n'abakyala ku bakyala, nti Patience wono waali, n'abaami ku baami. Mukama yeebazibwe. Jangu ne engoye za mirundi ki? 2, bwera ne kaddikiniko, n'jangu ne katawulo kubanga oluusi bwe tumala okutoba weetaaga okubanga olina okukala. Si bwe kiri? Mukama yeebazibwe. Olina okukola ki? Okukala. Kakale ekirala, togenderawo. Tulina okukuwa certificate yo. Mukama yeebazibwe. Naye ku ngoye zonajja nazo, jja n'engoye nga nnungi nga teziddugala. Guno mukolo mukulu nnyo
engoye zino zikola ki zitukula bulungi era naffe abagenda okubabatiza byo kwambala bulungi. Mukama yebazibwe. Nawe funa lugoye nga luki nga lulungi. Ate abakyala mugezeeko nnyo engoye zitabatippa kubanga bugenda mu mazzi olugoye lweveera zikapati kati ne weesetta ataba oluganda. Mukama yebazibwe. Jiini zingoye ennungi kuba zo ziba ngumu oba olugoye olugumugumu lwoba okola ki lwoba oyambala. Kati obeera mu mazzi tolwana na mazzi. Tokola ki? Tolwana na ki? Na mazzi. Njagala okukola ekyokulabirako. Tugenda kukola tugenda okukikola. Musoma tune jangu wano mu maaso. Kanfuneyo owooluganda omu. Ani wanayinza okujja n'atuyambako. Lizi jangu ono muwala wange jangu. Lizi jangu watudde wala naye nkulabye era. Ono muwala waffe mukubireko mu ngalo. Ono muwala wange jangu mwana wange jangu. Tumubuuza oba yabatizibwa. Naye tugenda kukola ekyokulabirako kigenda okubeera. Kati swimming pool eri mulimu amadaala ku side emu. Kati olinnya wansi paka lotuka ku ttaka si ku ttaka bottom ku ntobo gundi weeri amazzi we gali. Kati bw'otuuka we tuli tujja kubeera bwe tuti nga tuyimiridde. Kati g'otumira mu makati tuli abasajja olaba mu maaso z'amaanyi emikono gy'amaanyi giringa amacupa. Kati olina kutama ojja kugwayo mu mazzi. Tuli bakanyama. Mukiraba? Kakati bw'otuuka wano nga tugamba ebigambo bwe biti tujja kukubuuza Lizi wakkiriza Yesu ng'omulokozi wo? Ogamba nti nakola ki? Nakkiriza. Demu tugambe nti mu kukkiriza kwo Lizi olunaku olwaleero tukubatiza mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Wuliriza bulungi. Bwe tugamba Mwoyo Mutukuvu nga tugamba kakati gezaako kufukamira mu mazzi. Oyinza okukwata ku nnyindo amazzi genda muggwe. Kati kyolina okukola tolwana. Kola ki? Fukamira. Kiki tugoba? Nti no omubiri gwo gubeere nga guli wansi waki? W'amazzi. Dakiika emu yokka katoyinza kugamira n'obbira tekisoboka. Owulidde abooluganda? Bane muliye bulungi tulina kikola ono ku Sande. Ng'ofukamira. Ali wansi waki? Galina okubeera nga akoze ki? Gamubisse. Kitegereka abooluganda? Kati wavaayo nga tumukwatako nga tugamba oluganda vaayo linnya ku budaala wali waggulu okole ki? Ogende. Kakati wabaga bayambadde akapati obuzibu obugiraawo oba akagoye nga keemiima. Mukama yeebazibwe. Mukama tumuwe ekitiibwa twambale engoye nga zimuwesa ki? Abakyala bwe bakyakisobose empale ziba nnungiko oba nsoma si bwe kiri empale kwayo naye nga nnungi of course si buno obugundi naye nga temunsikirira nammwe. Mukitegedde ekintu ekyo? Mukitegedde bulungi? Kale kati Lizi bw'ava mu mazzi wajja alaga. Bw'ava mu mazzi Lizi ng'agenda mu kasenga kukyusaamu engoye. Yazze n'engoye mmeka? 2 nga ajjamu zino ezitobye ng'ateekamu enkalu si bwe kiri? Bw'amala ng'akomawo tuli ffenna nga tubawa certificates zammwe nga mudde ewammwe. Mukama yeebazibwe. Kitegerekese bulungi? Kale Lizi mukubireko mu ngalo ne Musomo mukubireko naye mu ngalo. Tolwana na mazzi. Mukama yeebazibwe. Naye mu byonna kuuma ekiseera eky'okusaba kubanga kino kintu kikulu nnyo. Beera mu mwoyo.
weekuume mu butuukirivu. Nga maliriza, Yesu yatulagira okubuulira enjiri, era abakkiriza mu njiri eno basaanidde okubatizibwa mu mazzi amangi. Yensonga lwaki Mukama ataddeko omugugu guno nti bw'obanga bakkiriza Yesu ng'omulokozi wo, oba wakamala okwatula oba wayatula dda, guno gwe mukisa gwe tulina olunaku olwaleero, okunnyika mazzi amangi. Sina budde busoma kitabo ky'Abaluumi 6:3 paka ku 4, naye nga Pawulo kyali agamba kitugwanidde okubatizibwa mu mazzi amangi tufe mu bibi tuzuukire n'omubiri omutukuvu mu maaso ga Katonda. Sande ejja tujja kwogera ku batizibwa kw'Omwoyo Omutukuvu, naye ne ku nsonga eno y'okubatizibwa amazzi amangi, kubanga tunamala saaviisi eyokuna eyokubiri tulyoke tutandika okugenda mpola mpola mu kifo kiri kye tuteeseteese okubatizibwamu abooluganda bonna mu Kristo Yesu. Abooluganda nga mmaliriza, njagala okubuuza, walokoka? Buuza akulinaanye, owooluganda oli mulokole, walokoka, wayatula Yesu ng'omulokozi wo? Bw'abanga agambye nti nosilokokanga, yimusa omukono gwo ggwe nga oli agambye talokokanga. Tebana bakulokoka. Kale kakati mukoze bulungi, mbadde nsaba maama oyimuke ku magulu go oyatule Yesu. Yimuka, tekiri mu sitaani, yimuka tumukire mugalo w'oluganda alokose, akkiriza. Weebale nnyo nnyabo, weebalire ddala. Eri omulala w'oluganda sigala ng'oyimiridde, eri olala atanaba kulokoka, eri omulala. Okay, kale maama wange namu ebigambo bino gamba nti ayi Yesu, olwaleero nzikiriza okwetwalira Yesu ng'omulokozi wange, naye mpa amaanyi nsobole okubeera nga ndi mutuukirivu okuva olunaku olwaleero paka obulamu bwange buliggwawo mu nsi muno. Amiina. Tukube mu ngalo ez'omwanguka, ez'omwanguka, ez'omwanguka. Njala kufuna owooluganda ajjaniriza owooluganda atule kumpi naye wali. Ani ali kumpi wano? Eri owooluganda Dokas okoze bulungi, mukyala Sibyala okoze bulungi nnyo. Weebale nnyo okulokoka, era kati eggulu likyacyanca lizina. Lwaki? Kubanga oyatudde Yesu ng'omulokozi wo. Kale abasigadde ffenna tuyimuke ku magulu gaffe nga tuwunzika. Kwaya bannange mukomewo wano, njagala kuwunzika saaviisi eno obudde bwe buubwo. Ffenna tuyimire ku magulu gaffe. Ekigambo ky'olwaleero ffenna tukiwulidde bulungi. Njagala mu bigambo byo nga osibiriza ku maaso go osobole okubeera nti notofuna bikutataganya. Ogambe nti Yesu, nkwebaza olw'okumanya amazima gano ag'okubatizibwa. Njagala webaze Yesu, zibiriza ku maaso g'owooluganda. Mu bigambo byo webaze Yesu olw'ekigambo eky'olwaleero eky'okubatizibwa mu mazzi amangi. Webaze Yesu, webaze Yesu, mwebalize ddala, mwebaze obulokozi, mwebaze olw'okwagala, mwebaze olw'ekigambo kye, mwebaze olw'omukisa gwakuwadde okubatizibwa Sande ejja. Ekyokubiri, bw'obanga tubatizibwanga, gamba Yesu nti nsazeewo ngenda kubatizibwa Sande ejja. Mugambe Yesu kikole kisoboke, oleke kubeerawo byonna bye neekwasa
oba ensonga endala zonna oba byonna byagala okunziiza, Mukama kinkolere, mbatizibwe mazzi amangi, nfuuke ekimu ku kitundu ky'omubiri gwa Kristo mu ngeri ey'enjawulo. Ekyokusatu, bw'obanga oli muzadde oba olina abaana b'olabirira nga si babo naye nga bali mu mikono gyo, nga tobawongangayo, gamba Mukama nsazeewo ng'ennaku z'omwezi 6, omwezi ogw'omukaaga, abaana abali mu mikono gyange njagala kubawongayo mu mikono gyo, njagala kubakuwa, kubanga abaana si bange, abaana babo. Mukama ddamu omugambe nsazeewo abaana okubawaayo, okubawonga. Nga tumaliriza, njagala osaba essala Mukama omugambe njagala kukula mu bintu eby'omwoyo, nkoye okubeera omwana omuto, njagala kukula okumanya n'okutegeera, njagala okukula okusoma Bayibuli, njagala okuyiga okusaba, njagala okubeera omwetoowaze, njagala kubeera mutuukirivu, njagala kubeera nga nsaanidde mu maaso go, nga sinaako kamogo, njagala okukula n'ebikeme binajjanga mbeere nga nsobola okubiwangula, oba kwenda, oba kunywa mwenge, oba kuvuma, oba butasonyiwa, njagala kubikola byonna mbiveemu, nfuuke omuntu ekitonde ekijja. Hallelujah Lord. Oh rabakababa samamani riba sababa ribari yararabaraga ribari yararaba rebote ribari yarakababa samamari ribari yararaba rigozoni ni maria yararabaraga kababa yananamani robobo sari ribari yararabaraka kababa sebeberi ribari yararaba yirema. Hallelujah Lord. Ayi Katonda wa Isirayiri, mpaayo abaami be n'abakyala bonna olwaleero, abaana abobola n'ab'obulenzi Mukama, abakkiriza Yesu ng'omulokozi waye Mukama, abantu bano bagumye Mukama, bakule mu bintu eby'omwoyo, babeere nga bavaako ebibala ebinaakulaakulanya obwakabaka bwa Katonda. Mukama, abantu bano bawayo mu mikono gyo, bagume Yesu, bakule mu buli nsonga yonna ey'obulokozi bwabwe, babeere Mukama nga tebaddirira, nga tebaddamu kugwa, nga ebikoma bwe bijja babiwangula, nga bawangula ekibi ayi Mukama, babeere abasajja bannaggwano n'abakazi bannaggwano. Mukama, babeere ababuulizi b'enjiri, babeere Mukama abayimbi abakebezi, babeere Mukama bannabbi abasomesa, babeere Mukama abantu abeegombesa buli mwabo abadde abalaba, babeere ettabaaza gye bava nga bayakayakana Mukama bave mu kizikiza, babeere omunnyo ayi Mukama, omunnyo. Katonda wa Isirayiri, ffe nga abasumba baabwe Mukama, abantu bano tubassaako omukono gwo ogw'enjawulo, bakuma ayi Mukama, balina okukola, balina okuleesa amaka gaabwe, bawe emirimu ayi Mukama, bawe okuganja eri bakama baabwe, gaziya bizinesi zaabwe ayi Yesu, emirimu gyabwe Mukama giwa emikisa, abalina emirimu Mukama bawe emirimu ekyokukola Yesu, basobole okuyimirizaawo amaka gaabwe, nabo bennyini okweyimirizaawo, basasule school fees z'abaana baabwe, Mukama baweeyo eri abababanja. Mukama tukwebaza, Mukama tugenda okuwaayo olunaku olujja nga Mei 16 olw'okubatizibwa, bangi bajje Mukama mu bitundu ebiwerera ddala, tugende tubabatize mugondera ekigambo kyo. Mukama tukwebaza mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe mutusabidde, amiina. Bannange leka tukubire omusumba waffe engalo ez'amaanyi olw'ekigambo Katonda kyattumidde olwaleero,
wabula nze njize bingi naye ekisinga okugondera ekigambo kya Katonda. Nga bwe tuwulidde ekigambo ekyo ekyokubatizibwa, tugonde era tugonde, tukkirize tugende tubatizibwe. Joshua bwe yagondera Katonda yawangula. Era tulaba Samwiri ng'agamba kabaka Sawulo nti okugonda kusinga saddaaka. Kale mbadde mbasaba tugondere ekigambo kye, sande ejja tonyikibwe mwaga amazzi amangi. Bannange mbadde mbasaba mutuuleko nga essaawa yeeno ey'okuwaayo ebirabo byaffe ekimu eky'ekkumi n'ebirabo abakebezi, era nga tugenda mu maaso nga bwe tuwaayo ebirabo byaffe n'ekimu eky'ekkumi, omusumba waffe abadde amaze okubyogerako nti sande ejja abatana kubatizibwa okunyikibwa amazzi amangi mwewandiise, abalokose waliwo n'abalala abalokokera naye nga tebanakunyikibwa, namwe mugende mwewandiise. Era twongere okusabira olunaku olwokusatu nga pulezidenti waffe agenda okulayira, then ekyokusatu era kyogeddeko nga 6 omwezi ogw'omukaaga nga 6 abaana baffe mugendera mubawandiise basobole okubawongayo eri Katonda. Mugira mutuwayo akayimba. Sirina kirala wabula tendereza, tendereza, tendereza. Sirina kirala wabula tendereza, engenda nga tendereza. Sirina kirala wabula tendereza, tendereza, tendereza. Sirina kirala wabula tendereza, engenda nga tendereza, tendereza. Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya, tendereza. Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya. Obulamu bwali mu kabi, Yesu yamponya, yamponya, yamponya. Obulamu bwali mu kabi, Yesu yamponya, tendereza nga tendereza, tendereza. Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya, tendereza. Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya. Ulusozi ye Golgotha ye yamponya, ye yamponya. Ulusozi ye Golgotha ye yamponya, tendereza nga tendereza, tendereza. Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya, tendereza. Yesu olw'okunjagala, tendereza, haleluya. Ekiranga ekisembayo nti service ey'okubiri ng'eweddeko, abadde batajja okusomesebwa waliyo okusomesebwa okugenda mu maaso era ku kyokunnyikibwa mu mazzi. Service eno etandika bwe naaba eweddeko ku ssaawa 6 era waliyo class endala. Kale tugenda okusabira ebiweebwayo bino n'ekimu eky'ekkumi. Taata waffe omulungi ow'ekisa ekingi tukwebaza gwe atugabiridde, gwe agabiridde abaana b'Omukama Taata abasobodde okuwaayo ku nkya y'olwaleero Mukama, n'abatasobodde Taata Kitange nabo tubasabira Kabaka Taata Kitange Mukama bawe omukisa emirimu gyabwe Taata Kitange Mukama basobole ti Sande ejja nga nabo basobole okuwaayo Taata omulungi ow'ekisa ekingi. Taata tukwebaza, osaanidde osinzibwe, ogulumizibwe, otenderezebwe mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina. Kampita Musumba Bugembe ajagalewo saavisi yaffe. Badde
Mbasaba tuyimirireko tufune omukisa. Omukama omulungi tukwebaza olwaleero n'okubikkulirwako tuwadde mu kigambo kyo, era tuli ba mukisa nti otuyita abaana bo wadde nga twali tetugwanidde, naye n'otusembeza tubeere abaana mu maka amanene. Tukwebaza omulimu ogw'amaanyi gw'otukolamu ffenna, buli omu ku mutindo gwaliko, era tumanyi nti tosobola kutulekerera, oli wamu naffe buli siteepu gye tutambula. Wiiki yino etandise era ebyokukola bingi, abamu tugenda ku mirimu n'eggwanga lyaffe bingi ebigenda mu maaso. Wali okulayirako omukulembeze n'abakulembeze abalala bagenda okulayira mu maaso awo. Tubasabira nga Timotheo bw'atugamba nti musabire abakulembeze bonna tusobole okuba n'emirembe mu nsi n'omukisa. Tubasabira abakulembeze bonna, abantu be balonda abagenda okulayira. Tusabira emirembe mu nsi eno, n'emirimu gyonna gye tuteekako engalo ogiwe omukisa. Tukwebaza n'okutuwonya ababadde abalwadde, naffe abamu abakyali abagonvu ojja kutukakkanya era otuwonye n'omusaayi gwo. Ye Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, omulimu gw'okyakola gukyali munene makati gaffe. Tuwe omukisa naffe tusobole okuwa omukisa abo bwe tunasisinkana. Mu linnya erya Yesu tusabye era nga tukkiriza. Ekisa kya Mukama waffe Yesu n'okusechimako omwami mutukuvu ekitego. Amiina. Misa njigaddewo ngende.